Mu mawulire agakagwawo breaking news okuvaako ku kitebe ekya National Unity Platform embeera ekyali ya bunkenke oluvannyuma lw'okubeera nti abasajja abawanvu n'abampi bakyayunguddwa bakyetoolodde ekitebe kino ekya National Unity Platform kyokka nga n'ekitebe ekikadde ekyatuumibwa National Unity Platform a School of Leadership wetwogerera nga nayo beetooloddeyo tebakkiriza muntu afuluma tebakkiriza muntu yenna ayingira wetwogerera oba wenkoledde akatambi kano ng'ekitongole kya Uganda Police bavuddeyo n'ekiwandiiko ne bategeeza kiki kye tuli mu kukola ku kitebe ekya National Unity Platform wabula ng'ekiwandiiko kino tekirambuludde bulungi nsonga ntuufu. Emabega kaawo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'ensonga eno n'ategeeza nti n'abamu ku ba security guard oba bakuuma abali ku ttiimu ye ey'ebyokwerinda security team emukuuma abamu baawambiddwa. Mu baawambiddwa mwabaddemu Akirewo Kivumbi, kwabaddeko ne General Gaddafi ne amanyiddwa nga Smart wa Bobi. Wabula bali ababiri balabiddwako mu custody eya police era kigambibwa nti mu maka ga Akirewo Kivumbi agasangibwa Nansana kigambibwa nti balabiddwako emmotoka y'Amaje ng'egenzeeyo n'ekigendererwa ekyokwaza. Kyokka ye General Gaddafi ne wetwogerera tebannaba kumanya abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform tebannaba na kumanya wayinza okuba nga yatwaliddwa wabula wetwogerera nkugambye police evuddeyo n'ekiwandiiko nga bw'engendo kikusomera okitegeere kyokka nga byo bedde bikyali bwe bityo ku kitebe ekikadde ekya National Unity Platform nga kino kyafuuka NUP School of Leadership gye basomeseza abantu ebyobufuzi kati abakulu bagamba nti bandibanga balina bye batuleyiningirayo era bagenze ne bamenyaamenya eminyolo nga bwolaba ekifaananyi ekyo bamenye eminyolo gyonna egiyingira mu offices ez'enjawulo bamenye obutebe bwonna bubadde butuulibwako abantu buli kimu balese bakisambye gwampuliriza bino nno byonna babikola nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avaayo n'agenda mu maaso n'okuba nga alipootingira eggwanga bagenze ogenda ekamwokya nga basoose Makerere Kavule era kigambibwa nti office ez'enjawulo zimenyeddwa tewaliwo office n'emu gye bayingiddemu nga bya mirembe office zonna okuziyingiramu babadde bamenya bumenya era nga bwe nkugambye nga bw'olaba eminyolo egyo nga gyamenyeddwa nga bw'olaba ebintu eby'omunda hanga zonna ezibadde ziteekebwako t-shirt z'abantu ezibadde ziteekebwako zi ovulo emyufu n'ebyambalo byonna nga bw'obadde obimanyi ebitamenya mateeka kigambibwa nti byonna babimenyeemenye obutebe babusambye buli kimu balese bakyonoonye era kino ekikolwa bakikoze okusinziira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'ategeeza nti bino babikola n'ekigendererwa eky'okubaako bye basuulayo oluvannyuma bajje babiparedinge bakugambe nti bino twabisanze mu kitebe ekya National Unity Platform mubadde mubikozesa ki era ne wetwogerera ku ssaawa zino obudde bwa kiro naye kigambibwa nti bakyaliwo bakyetoolodde ekitebe ekipya n'ekitebe ekikadde jjukira ematyana nakuwadde amawulire nti n'amaka aga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gano nga gasangibwa Magere kigambibwa nti nago baagasazeeko era abasajja abali mu leeya ye bwe yategeezezza nti babasuubira n'okubeera nga bali armed balina ebyokulwanyisa newankubadde nga wano bazze bali mu leeya nabo bakyasazeeko amaka ge agasangibwa Magere kyokka nga ne ku office Makerere Kavule basazekera office bagiyingidde wabula kigambibwa nti waliwo n'abakwatiddwa kyokka ne ku kitebe ekikadde ekisangibwa Kamwokya nakyo kyennyini kisaliddwako bali mu kuyingira nga bamenya batwala buli kimu kye basanze wabula nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'ategeeza nti kino kye bakola bali mu kugezaako kubaako bye bateekayo oluvannyuma bajje batugambe nti bino babisanze mu kibiina kino oba mu ofisi z'ekibiina kyaffe kati nga tetunnatuuka awo waliwo ba elders oba abakadde ab'ekibiina ekya National Unity Platform nga bano bambi batindizze okuva mu bitundu ebyetteeso oba kye tuyita Teeso sub-region nga bano bazze balina ensonga zaabwe ze bazze okwanjulira omukulembeze waabwe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula kigambibwa nti bwe babadde bali ku kitebe ekya National Unity Platform embeera bwe yalabyebwa His Excellency bwe yalabye ng'embeera tagitegeera n'asalawo abantu bano abasiibule kigambibwa nti bwe yabadde amaze obbasiibula baabasazeeko emmotoka etaategeerekese abasajja abawanvu n'abampu nga bajjudde mu mmotoka eyo balina ebyokulwanyisa ne babawamba ne babatwala mu bifo ebitaategeerekese kati oluvannyuma lw'ebbawamba bino nno byonna bibaddewo mu lunaku lumu ate amawulire ne gafuluma nti Chairman Nyanzi naye abasajja bamusesemye ye nga mu kumusesema baamuvuze kipayopayo okuva gye babadde bamukuumira abadde alowoozebwa okuba nti badde bamukuumira ku ofisi za CMI era bwe baamuvuze kipayopayo ne bamusuula busuuzi okumpi n'amaka ge tebaamulese nti oba abadde musibe wabula kigambibwa nti abadde yakubiddwa bubi nnyo embeera y'obulamu bwe nga si nnyangu era nga buyinza okulaba ebifaananyi bwe bifaanana ebifaananyi ebimu bitiisaamu sinza kubeera nga mbikulaga kyova olaba nkulagako ebyo ebisoboka okubeera nga biragibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'ategeeza nti ne ku kitebe kyaffe ekikadde
ekisangibwa ekamwokya nga kati twakifuula School of Leadership bagenzeeyo ne baba nga batusazeeko era we twogerera batwala buli kimu era bateekayo ebintu ebyenjawulo ne bagenda okuparadinga batugambe nti bino babisanze naffe. Kakati wuliriza okusinziira ku His Excellency Wulira bw'agambye the situation at the NUP School of Leadership at Kamwokya after the raid by the Rogue regime nti embeera bw'ekyo bweyimiridde ebifaananyi biri byenkulaze ng'abasajja bayingidde bamenyeemenye basambye enzigi bazikutudde eminyolo gyonna girabiddwako nga gyonna gyakutuddwa ebifaananyi byenkulaze era byenjagala okusigala nga nkyakulaga nga bwe tugenda mu maaso n'okubeera nga ate tutambula bw'etyo embeera bweri ku kitebe ekikadde. They have taken away all the books in our library, all the computers, all the t-shirts and the other materials at the shop. Kigambibwa okusinziira ku ye nti bano bwe bamenye ne bayingira mu kitebe ekya National Unity Platform ekikadde oba kye tuyita NUP School of Leadership batutte, jjukira nkugambye bamenye bumenyi era eminyolo nga bw'ogiraba, batutte buli kitabo kyonna kye basanze mu ssomero lyaffe lino, batutte buli kompyuta yonna gye basanze mu library yaffe, batutte buli t-shirt yonna n'ebintu byonna. Jjukira abo balinawo n'edduuka eritunda t-shirts zino, kakati nno zonna baziyodde ne baba nga bazitutte. They have ransacked all offices and taken away all important documents. Nti beetoolodde era ne basalako offices zaffe zonna nga buli office bagimenya ne bagiyingira, buli document yonna ey'omugaso bagenze nayo, buli bbaluwa yonna ey'omugaso bagenze nayo. Kino no bakikoze mu lunaku lumu era operation ebadde y'amaanyi nnyo. Zino zoolaba zehanga, okubadde t-shirts ezitundibwa, okubadde overall eza red ezitamenya mateeka ezitundibwa, wabula kigambibwa zonna zitwaliddwa. Kakati bino ebyo bibaleseewo ebisigalira, ezo zoolaba zibadde office awo ebadde ekolanga kiraasi abantu mwe batuula ne baba nga basomera omwo. Kakati obutebe bwonna bwasambiddwa era byonna embeera bwetyo bweri. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bwafuddeyo n'ategeeza mbeera ya bunkenke gwampuliriza naye tujja bikuwa okuva yonna nga gye bitambula. Kugambye basoose kusalako kitebe ekisangibwa Makerere Kavule. Kakati we twogerera Uganda Police bafuddeyo n'ekiwandiiko kyenjagala okuba nga nkuyitiramu, wabula ekiwandiiko kino si kirambulukufu bulungi nnyo naye wulira we bagambye. Okusinziira ku kitongole kino, jjukira amawulire gabadde gatambula nti lwaki abasajja bano basazeeko ekitebe ekya National Unity Platform ng'ennaku z'omwezi 21 mwezi gwa 2025 lunaku olwaleero ekiwandiiko kifulumye. Wulira we bagambye Police conduct search on illegal military training at National Unity Platform premises. Nti tukola okunoonyereza n'okwekebejja ku training ez'Amaje ezigenda mu maaso ku offices ez'ekibiina ekya National Unity Platform. 1. Following reports of unauthorized military drills at the National Unity Platform NUP headquarters in Makerere Kavule and their premise in Kamwokya in Kampala City, the Uganda Police Force, in collaboration with other security agencies, have mounted and condoned security operations. Wuliriza nti oluvannyuma lw'amawulire, wuliriza bulungi nnyo wano, nti oluvannyuma lw'okuba nti twakitegedde ekibiina kya National Unity Platform kibadde kikola okwegezaamu okw'Amaje okumenya amateeka unauthorized military drills ku premises zaabwe headquarters zaabwe ekavule ne premises zaabwe ekamwokya. Ekitongole kyaffe ekya Uganda Police nga tuyambibwako ebitongole ebirala ebyokwerinda tusazeeko ebitebe byombi bino ne tukola okunoonyereza military oba security operation, okunoonyereza okw'ebyokwerinda. Our security personnel are currently conducting searches at the mentioned locations. Nti abamu ku basajja baffe abawanvu n'abampi betuyungudde bakyagenda mu maaso n'okuba nga batwala okunoonyereza ku bitebe bino oba ku office z'abantu bano nga bwe nzikugambye. Further updates on the outcomes of this operation will be provided in due course. Nti ebinaaba bivuddeyo mu kunoonyereza kuno kwe tuli mu kukola tujja kubibategeeza, wabula bano bakikoze ne we twogerera bakyagenda mu maaso n'okuba nga bakola saaki zaabwe nga bwe bagambye. Mukutu gwa Red Zone TV weebale kubanga okyagoberera, tujja bikutuusaako byonna weekumire ku mukutu guno newankubadde embeera mwe tuweerereza si nnyangu naye tujja bikutuusaako katuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako
jangu kusomere ku dduwa okubera nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.